ne musaba sente mu bantu mukwata abantu ne mubateka mu kamera ne muba parading nga mwina be mwanonyeza ngolusi mwagala buyambi mwe kenyini sirabira muntu yatwala muvubuka go bayitanga omuvubuka yakolanga content go bayitanga nalinjaga na musiba mama fina nampita bamwitanga ani ana mujukira wa muterewo omuvubuka bamwitanga ani omuntu amuta mama fina yakwata milioni 5 nazi kwaso mwana bata banafuma ku gate nazi mujja ko nawo mwana milioni yaji yena asigaza milioni 4 omwana bamwitanga Benson mwenna bajukira Benson njagala munonya ku Benson mukwata sente z'abaana mwene muzirya ne muvuganyisa mama fina kwata sente wewe temetemetu banyento mwana afunya akabanda kamanda ka boutique oba ne government number egaba 1 million PDM egaba 1M abantu bakula ganti bayine embuzi bayine enkoko bagagawadde bakoze business bafuna mu sente mama fina abasobola okukwata milioni 5 nga talina wakuita takula sumotoli mwana wanyo tasobola nakusingana nga talina yawereza mpereza mulekerawo koze abana b'abantu nga tulu box na mwana onyeze ebyamu buchango twala sente zo walivudeyo kulaga nti omukazi kati atuse wano bawano esente za mukazi wapangisiza ke nyumba asobola okusigaza emyezi 3 ne bafuna emitwalo 3 tewaina nsonga mufinya nyumba ya mitwalo 3 nga munaku enyumba zitalika 17 ne 10 na wayo ne 5 asofuna nyumba ya mitwalo 10 neji 15 10 mitwalo ana mwetano oba jibera na mwetano emyezi 3 sande da nazikola mu business ne mujja ne mweta abantu mu kamera nga mweka nyini mwagalo waliwo kana akazungira ku mukabu jingo yeta mu buntu abunatuka n'okwekweka okuva ku mwana wa Grace Can mukabu jingo yayamba omwana nokumenya bamuntu alakude ene mutu ko gamba mukabu jingo ntinale meddo omwana wamwe mbuno tabakiza tabawa mwaganya kola mwana tabawa lukusa kola mwana ne mutu ko teka susani makola ku press tuko kweta mwana okubera nga munyivu nena kano kana kaniere kano obudumpuni buna katunanga ensanje bavu akampingo obusekerezibwa ku maso bujja bumpuguma bunonya mukabu jingo mwamuvu madana abesonyiwa mutu lakupana ne mwogera ku susani makola bigambo bye mwagala ne mumwogera ke bigambo byonna bye mwetaga ne muwayirize ensino ne mujikakasa ne mwogera ku susani makola bigambo ate gwa bumpugina konto sabo buyambi mwaka nyini mwe mwagala obuyambi ne mwera byante abantu musama obuyambi mwabanyiza dda mama fina mwamunyiza dda mugamba agabala mu kamera zo zaba wanga taliyo za mu kamera mugamba sente zo ine bisirani fe bazi wanga tugagawadde lwaki mwesonywa mukazi ne muzungananga ne mumpugumanga buli anonyo obuyambi anonyiza abantu babiri bujingo mukabu jingo ne mama fina ne mutaswani mudde mu kamera ne mbavuma lwaki be muwana simanyi bajabu binne simanyi bikibi oya lwaki fe mugendamu nawidde kate jemanga kabalo kakasema matayi musiramu tokiza kogera koma nyeko kuma mama yako buno bwamba bwajja buzunga buzunzi wavagwe kokola gwe konzira gwe obusambo musanza Uganda mwabusanga na mukubo nga butamba ne mubukira nga munonya mere za basilamu mizikiti wa kusula mu bwamba gwe kasakazi gwe wa tribe kigwe waliyo muganda omumpinga gwe alinga kadomola kafuna wuzu wonna wakulanga ensanja bavu kale okalinga ebyokola kalinga ebyonzira kalinga ebyawongo todde mukumanyira nze mumuntu ayogera ku mama wange simagala mama yatuna to yalinga bikulukuto genda ologenda bwali mwamanyira kuloga nyoko kyo yatunanga bikulukuto bisayi gwe ngo kwata abana babanono bavuma buli kana kubota balina banyabwe mama babantu ngo bavuma nga bota balina banyabwe kali ebisese nyimba ehagera ku mama wange mama woche yalola bunna magalo mama osingali mama oyandi kutuza na gamba va ku bantu wekoleko olugamba wenyumyeko weyogereko nga gwe gwa basajja bawazala mu abana bakulu boyina nakakasajja ko basiza tata wawo ndo mulaze ko mu kamera wana mogedeko fabyo toka ko tebituluma wali wanonya dokola nange interview nga sikwagala nga nakugana kasuko yajja kunsembeleza ngo jonzo nganirako ngokubira sama tambaye mugobe wawo musama to yakudamuki wali mwesa konti muganda ukoma nyoko warumbe za yagwe wali muganda muri baganda mu muri nako ka boda njakaba njalagira basigala nga katwale naguru ndebo no kajja kitawo kavuga wali wegana kitawo tavuga boda mwagala laga bantu muri bagaga mwe banaku bawe kale kaso ku kikuwa cha salama likatfano kifanana bwe bunonyeri amayumba agala isere biguda je bisembe bibi atali musiramu toina kogera ku musiramu usamu abusula mwe bamasira goli musiramu goba wasiramu kamere ono pira wa unya ku mizikiti mugana muzungana kyova wasa wasobolenzire zo butali makuru kali no mutoka linge nsulu esima toilet yes sikwagala nyoko simwaga nawe sikwagala siri kwagala wansonga nafe bovuma tuina abana nabana fete bakwagala tuina abasajja fete bakwagala ngabo awulya bwe kiruma bobova ku bantu suzani makula govuma bunaku gozungira ko mbononya buyambiranja bare myayo mumwogera ko nga batazala mumukwaka iwaziwazi nga yazadde mumwogera ka bigamwe mwagala mumwogera ko nga babamakaga gendo ligwa wagira lujogo yabakama omusajja yabakuwa buyambi muzungira mu bantu aba mama fina na Suzani makula mama fina nafika mama fina bazimbira mamba temwogera abawede diguze mnyaza mama fina temumwogera ko kirungi bwe mutu ko muvuma wano n'abantu bonna mama fina bawasende kuno ku social media batu ko kwatakinga mama fina ne musise mama ekishwe ne manga bataliko we kutu ko kusaba ne musabiriza mulege mikimi mbye jabajule ko libalinga ekole ku matako yabadda ku mitima kuna katulanga obusekerezi kalinga obusekere kalinga buno buyite bwa matako butono bava mamange simwagala ni agantu badde nkagala mjagale waloga lago da onolemwa genda ologe katulanga ekibumbe kyo kutoyi kakazi go wali wantama okuvala bavuma amu
nonya kutwale wa am nasi kutoga ne kutwale wa am noyo musajja mukade gotuna na kulukuta amasira aswali kagoma kijja kigaga bwati waravuma am yali akuvumyeko ngabe muvuma abantu batabavumanga ko nabo bali mwana mwe katonda basasira mwe bivumo tula kumacha wayogera ko naba mama muniya nenkola business zobubira n'obutiti neze mindi nganda watu tula mukamya ne wenyumi yako mumazeka abantu minebere mwafuna ena mama fina mama fulache kirerese musa wala vane mutwaga ka untabita senze mama fina omukazo yazikozesa zanti oba akola kati mwata abantu mukamya ne mbokesa kubanga mumaga views entone nnyo bweziti nemuleka abana b'abantu mumatiga ngage mwata demo mulenzi bumunonya balamu muzungana munonyani mugenda luddawa munonya na Susan Makula aweda abana bonna simanyi Susan Makula chachi yabo jingo tali mu bantu bamulekwa tali mbakazi banako bafuzi balina bana aina wale mabasa mavuma ku TikTok ne ku social media gamba nawe wenonyeza buyambi baba basomera wasana okogerayo orana ebigo ebyo yamba bakuwa biwe ebewe sani kama bisali ebiwunye byo bwere mwagalo ba bitiba mwagalo butabavuma no butabavumira banyamwe bamama babantu emusoma ogera ko busoma mama babantu abantu emusoma muvuma tabane bamama babwe ngono okeranga mu ka YouTube channel liba mututeruzane baleto mulala ino mutu kulinga launda bautu guli awo kulinga no gundi twasomanga muki sina unda about ngulinga triangle ba muri pressings immediately oita bakwata na kali luzira bali mukusabiriza account za mutazidi kwa na sende saba bail muri ku bantu muvuma omuvumiranga cy'abantu wavuma uyo muwale mirunde gisuka mu 5 nimuteko mwana mugana ku police nga mwe wana kubanga mwakubira gundi kubanga kakasuku ya watu wale wange na mwoza nti mubimaze bwa udasuba biba mubuza ya neli jako yakuba nesimu nezigwa kwa mwana ita nabana ne ku police ate bachi abasibate banaba mu biwulenge mmwe eyabagamba nti social media mulimu nga muvuma abantu mulinga abantu batana bavuma abantu ulikasera no kyazo omuntu omusajja omukulu yayikadde embugubu gwe nazi muyise navuma furufiga novumani gotagala bakogereko no kyazo omukulu yayita kedda abalasira bajajja bafe basuka mbajajja mbajajja times omweta njogerako siba kalungi gwe muvuma gwoyogerako toli mutuka wadde kali muva ku matako wakula uyo ubino yambala bwambala yogera kabina kashiba kalungi shiba ekaya ina matako bameka wana bazade bafuno bobina yakora sajja nawe gendo gikole asi pass that si mwana wanyoko si wajajjao wano byose yayimba kusajja naleto mwana olwale so mwana omukazi mumuvuma siba wana basiba tisiba mubinyonyonyo tumubole mamuli mutengo tudokola interview ku shiba kalungi dakika ya muku nakulwa so shiba agenda kushoye wale so no kali yoki ready sina galo siumani ali awo life failure bwaba yimba nyirwa kyeremera ku level simugana kuimba byayimba bulyo kya bulyo nti shiba ya mwa platform kati yamaza na mumutimbe muwanike asi pass that namwe muwanike shiba ina siba Olix bamaze banga ne banga ya ina bani waganza na mu interview ngera kuba shiba ngera psychologically ononya interview ya kuba sho ya munno kakazi gwa ina mutima mbiche vole oli kule vemu toli jivako cyo vole bochazungira ku boda boda singa kukuba nofa nze nkuwana ne wali soko kufandi kuwarana nema ngome muntu anajo libera siri kwagala kabere nyoko siri mwagala kubanga mwabaina banyamwe mutuvumanga banyamwe bale basobola babulirira nze mpana yange tako kama mpana na malalo mpana na malalo nga wana mbuzanga mirundi no mwana wa yampadde kade okujja mu bintu mwana wa John mirundi njirina saze nze mpalana wado ogenda kunyamba kigo wado ogenda mpakumpata ko kunya tewesobola wado ogenda kuyamba nze sine wenkuba nenkoma ngenda kudukira wo nani kunonyeza ko njagala interview kaswaitani kano katununanga ejjini lya bakombozi katununanga biseseni hamonta ya mama wange nyoka ikai na kasola kazara buwala kye yavunda yakunkumukadde limune bunna magalo siba gwatambulya kai na nyina yapira ya family omukuba mumalira mutaka nakikabira onava ngo muzungira ko musaba interview bumala okusola swala eno nayogera kigambo kimu ku interview ya siba nekandika ke ebimwaka wunya tebuli obobona babwina ayine bigala bikunju ko bakibata kye kikanywa kai tambula skin yake tambule kunju bukete vake bigagirigimba omanya musolo siba gwanga koze kivura ya samirira oli Canadian mother namwe mwaza bya Canada omanya musolo gwe yawa obali wano tangalo olinga biza ebikuru omanya bigana byo kolako ne byange envine bibasiwa nalo wazanto jakusirwa kuli muntu njagala okudda mu kyenyogedde kuba manyi wembeera netegeera bulungi bongo olambukola mulina embozi mwagala okuguza abantu kubanga shiba baleme okuba okumalawo mwasoka ne mwogera kusiba ebigambo n'afumbirwa n'azaala n'okuzaala n'empeta agina ku lugalo mwe mwadi bamuli awo mukwata baba bafina ye yafumbirwa n'azaala ekyo n'akigala mwali mukyesibyeko n'akigala asula mu nyumba yazizimba dda gwe mwalabirako yabawa gaheedi okumanya Katonda bimulamu kakati mwine embozi yamaga tuteka ku baana balinga bana batano kubanga nabo banna Uganda abanyumira ebintu byabo bajja mu shone banyumirwa nga abalala omuntu aze mu shine design zizayambalanga ayagala bwayagadde
Abana balinga bana kubabuli awo bwana buvoizi buto. Boy yambale ebigoye byabo babiki. Ebula nizo wano ye fashion era kola design zibona ne mujwa gamsaso ne sone mpitirivu. Ngate mwogera ngoko bwali musiyazi. Buli muntu alina fashions za yambala. Wana wali wana muvubuka ayimbe nyo waswank sabayani. Ayina ebintu ebya yambala. Ayina ali supportive. Abantu bamwogera mbya yambala. Ngate muteka ngakombeera. Buli muntu wademba kwa bala bya yagadde mwa bakaza bambala empale za basajja namwe muri basiyazi. Bakaza mekawa na bambala busimanyi pule boy. Babita ati oba checho chenjogedde. Tulabe kuona bakaza basinga buli muwala kumpi alina pule boy. Nanda we amwambala za basajja muri basiyazi. Mulekerawo okuteka ka abantu embera nakamanyino nakajanja kubanga mwagala nyigirizo omuntu atajja kwevayo kwewozaako kweyogerera siba tujja kumwogerera siba twamwagala tetumwagala ko sente tetumwagala ko kineso twasasula twagula zitebo namba tetumwagala ko kampani batumwagala twagala ata twamwagala okwagala kuba mutima bwoba yagala nze nina abayimbi bankati abatasobya shiba kalungi Edi Kanzo Musuza bebe cool mutasobya Spice Dana mutasobya wange Yato dangano ndeka muntalo zambo mulimo Spice Diana oyo mwana wange wange tasobe atavumirwa wange yato ja kumwata kinga nkuleke siba kalungi togenda kumwata kinga nkuleke tota wana kuzungana tebachayika wanga nawo muchaba kusigala mu memory ate tebachayika ate asajja Masaka abasajja Masaka bawoma kyenjogera ko nkimanyi ncheka kasa ne obera malayo otango yenze jokona gugwera Masaka kyekimuna abakazi be Masaka tunonyerezeko bagamba ngambo abakaza baganda bafumbe mmere ewo mate bagamba nga mmere eno gye mujjula nasote mmere n'omugoyo nasota amatoke nga mugoyo bagayita gawoma tuwoma bila tuwoma ebitundu by'ekyama abakazi be Masaka tuwoma abakazi be Masaka tujjako abasajja stress tubatuusa ku ntiko obala kimento sobole kwagala abakazi nga 10 nga tomalangako nga tebakwatangana ku muswa guli gwennyini mubuuze gwe sajja batula baseko bakubulire lwaki batutuuma amannya Ngoza nze singa kabina mugwanga. Nze kasinga. Fetwasoba. Ondaba na ipusi. Ekyatwala mabira kyale takasolo. Ekyatwala ipusi kyale tabuomi nonyerezako. Lwendi kuwera ku kitawo kya manyina gojja kufuka mamboza ne nyoko. Lwendi yagala kitawo ne muwako lutweja. Nyoko watali mama kage mukoleredde banga. Ndaira katonda ali mugulu. Mushatwe vunyavuna nja kusanga kitawo. Muteke mu fix muyingize bisambi. Tuina bintu from tuina body language. First of all, I'm looking good. I'm looking pretty. Look at my bitama and I have a kazigo. The one mutataga mkazi wa kazigo. Look at my insingo. Ompita na badde koli. Netegeza olozachi mafina wanjawu. Twategeza na mafina. Labayo omanyo mukazi wa kitema. Nagamba ndike bintu kyenda mu mwenda. Ebisobola okumpanguza omusajja nemba ne bajja bange mwenda. Ngandi wa 10. Ndike bintu kyenda mu mwenda. Ebisobola okuwanguza omusajja. 1. I'm beautiful. 2. Ndi muwom. 3. I'm looking good. 4. Nzala nina abana ate nkyazala. 5. Sikadi watandika kumpulira ddi. Sikadi watandika kumpulira ddi. Njagala ozeyo ka flashback watandika kumpulira ddi. Nakati comparing nange. Ani mutu abakade tugwawo lwabwomi. 5. Siri mweru ndi mweru. Siri mudugavu ndi mudugavu. Nziye nze katakke. Nze mukazi bano bayogerako bandi bassa. Ndi balwanya. Abo. Okuliva. Yefe kuliva entalo. Onkwateko bukwasi n'obuli entalo agamanya gali gaffe abekitema abasukulumu bakalala yenze look at my body first look at me njagalo netegeza look at my body kebera ne yanyoko baba de tuka mukoto kwani gwa manye myaka jenina omanye bulungi omanye wachincha fana bwendi omanye wacha looking good nza sikadiwa nebono ko togenda kunsanga mbaka dabafananya nyoko bajjajjawo njagalo zo flashback watandika kumpulira ddi wamanya ddi wala bikonda ba ku TV tonetegeza just think on live buza kubanda be live bantu kakone basanyana mumbuze ko jazz era mvuma ngaliwe lokata mvuma yanda bako live 1 on 1 mumbuze dama hamanyi 1 on 1 manyi mwefana gwe gonda bira ku simu nja kwagala kitawo nakabanja ke muchalimako akatunde tukasinga yo apa zinga side lwa buomi mane mu switching mmote namazano batonda bwe musula tola bango mpita kibi abalungi omanyi batya avanga ku mukazi omuwo omugwenga abuguma nina ebintu 9 mu 9 ku 10 ebisibaka abasajja yefe bayogerako bali bandi basa bandi balwanya bakuliva yefe look at me first look at myself ngoba bonda banfanana nyoko bankufanana nze ndi mulungi bitale bitagambika
Sikadi one beautiful I'm young. I'm looking young. Ovanga ku muntu ngaza ina akazigo. Ovanga ku muntu ayine nyinde zisa. Mbuti ko musajja mukamanenzi sizo mu nyindo mu kanti. Ngamfu wanchile salambo. Nane munsi mwaita manyiko kitawo nasoka faako lutu. Na tohula mkaza yafana agenda mugula akafuna kumusajja we Masaka. Kitawo asobola ogenda muguna nabanga bafumbira ddala nadda. Mulya biwulire byebyo. Natatsinga sina mukwata kumusuwa. Omukwata switch gye batakwatangako. Eja. Bagasinga bijja kuli bijja. Nekitawa mugoba mukika. Omukwata switch eji. Chovona abagamba nti no nakatono ko ina kali kujibwako. Nekonga. Bible yoga nti omusirusiru no musekula musinu talekayo bwesirusiru. Omusirusiru nabo musekula mu kino talekayo busirusiru bwe. Naina katono kali mujibwako. Nekongole bakoyo. Aine bingi. Akatono kabali nako kali mujibwako. Kati ngenda mpola. Oja kungenda chiwanvu netege kitawo nga njagala banyiza nyono ne family onangi tabole. Nzo tawula family mwete matema. Wakantu katono we katika na chiyo ya nyama. Kasolo. Nja kutabulira family yonna. Nzo kuteka fix mu kitawo za neda chika amwe woman. Amwe woman. Okuteka kitawo mu fix sina dachika dye nga sina kigenderwa. Nenta batabula family ne mwete matema mu mizida mu. Bumela ati mpita furufiga. Njiri ne umanga transformer. Eringa kasuwa kanambi gipira bongo. Mweka mujula buno bunaze nabye. Mujula obo bunaze mundongo. Mujula obo bunaze nabye bunaze mundongo bunjagala bia. Excuse me, I'm not me. Njirina. Eringa kasuwa ka kintu ne nambi. Walaati ndi wanja wulo. Walaati siri common. Gola abantu ameka bamfanana. Nonyereza abantu bamfanana ola bameka. Baiza wanjagala baga machi wali wa abantu ngokubera mu Uganda batuyamba buyambi. Shiba okubera mu Uganda tuyamba buyambi. Atuyamba yes. Miezi mwenda tabadde omubadde mukolachi. What do you delivering on 9 months? 8 months? What do you deliver? Na music industry whatever. Music industry ngoye swimming costumes no matter whatever. Mubadde 8 twakali otnagala mukago baitano. Mwejo yagana I think 9 to 8 because yakoma yagenda ngotono za nimwe 9 or something na zalo mwana nakoma nga mumyeza ugatejo mwade mukolaje nothing kitegeza nti music industry bade na magombe amaze kukola kati mwena mujaya matu munganga mwandi bade mu appreciating asset ya music industry shiba asset ya music industry kubera wekwe kulisa njagala muna baba na abaide ku show ya shiba mwamuganda buno nchingirayo zikaliyo kizamwe wana mwakubanga gravity temwamalira bana bali wa gravity yakolanga show emweru gogo abana ne batunda buli kintu nga kiri sabanta basoka mu bisatu mwakwa gravity kwanga mukola bukaliyo ki boys wanu somewhere mu bubala kana bakaliyo ki woman mutu mwagala okulinyirira shibo kutakalya njagala buli mwana yabadde erugogo ayo gese neza spenies obazo keza muyingiza mu kivulu kya shiba buitikati ya shiba iko freeze kitagala nti gwadali ogenda kujjanja bibwa wacha ogenda kolebako wamanyo agenda okuzala somewhere bichi bla 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 buitikati jogola ya shiba iko freeze ngojeko ebyo abantu bakoze banabo butundu bali abengoye simanya abawiso abavuvuzera bula kulya kunywa tobala zabane tutobabanga ya mekaga simala ko boom nalina muvako already bull simanya already bull kwana nyo debu meka ubulira ebe nate mubibala bobanga okuba omuntu balira abantu abamulyako kubanga gokoze bukulabo why are you standing on renga gwe bawuli wakabi ngato you don't have legs to stand nonjegeza na luzungu lufu kitegera te weso batonne sobola kiriza nogoza dakubira ngoma noza tonne sobola weya wetetenkanya gwena nawoza ndoja kudaka YouTube channel sitamena abakazi abagufudde mu YouTube channel kuvumira ka abantu kyazo ono navuma ono gwe nokola noginika amanyo no editinga no bireka muno bitekayo buli mu nempera kino kibagwanira muve ku bantu kola bibyo kola bigattako muve ku bantu abantu bana bayitamu abantu bana bayitamu bingi nnyo mwesonyiwa abantu ate munonye mubere ko bize omuntu ngoli bize safuna kati nzala abaniza wali tugenda kola taga zindi mulago batu wadde the cent muntu wefule ko bize kino kyemba government okera ku machango zako ki neno bango gamambo wasoma ngatana na wokera toina wade wokuba bloka asima toyo musingati ene nduli ya social media ebayambira wana toina na muntu gosobola kwira simu mu family ya inaseleza bay ovuma abantu jefukiwa omachaita jefukiwa alwa kwa jefukiwa tasaba busungu fetugenda kwagala okumuyamba nyongera kwagala jefukiwa amusonyiwe kana to muntu abakusibya bera kweme muyine ndowoza egamba nabyo oli omusajja wachi watagamba mbusimanyi mbana mesa sente nze wali ogana nisibye ne musaba sente
Na yasingibwe musango njagala mugende ku koti jaziba mtanagana kuzija sente za kibi. Na kusa kupa nishinga. Wana yada atunda sima yatunda kamera kwa %. Mujja ku musango yene nyina najja ko nyina ne mulekako. Na muga marota wana kutunda kamera kwa kupa sagala sente. Oyo sina price yaliwo. Sebe bali banega batunde sima ibichi %. Na bali agamba musimanyo ne yamesa sente ani bwana mesa sente. Ebe muga wakakati nyamutu ala mukoti. Njja ku mutu ala mukoti bamuvuge mu bus. Otegene nali sagala sente. Haina sente mekoyo. Musabe sente meka. Aya bula muntu nakulwaka saba bela okutambuza bundazi bwa itaka gwa ina sente meka. Omwana kana wakera wakolamba gula wana ina sente ki. Mulekera wolowooza nti yasibe gundi ayagala sente yasibe wala gwe nasala ne mujira nga neza belo tazina. Namusanga na ibada bimuyise ku police nena mugane padi. Ne mugula ne mmere. Ene mugatula ko mu bus wasango nawe wera. Era kwasamira ku bantu. Ne musaswa na nyumba nga avudde yo nga ina kidako. Ne mbasondera sente emisisi na basene mugamba ate mwaseka ku simu yange. Yuge extra taliwo. Mutu akadeka ebintu bingi buli muntu abayamba. Mula bantu nambu abayamba mbusimanya bafuna. Mwani mudeko nga nsonda sente. Mwani mudeka wandu wananga nsonda sente. Bwana mudeke kwa namba yesimu. Nze Janifa. Mwani mudabiyeko. Buli abayamba ne mufukira kizo oluvaire muntu aliko muvuma. Ne muntu andiko mwasaba. Muntu andiko ekikate kimusondere. Ekikate kimuyambe. Sesimanyi na mumanyi. Buli bakwata obulamu bwonna. Okera kuma chano kwate sawa 5 nozisa ku bayimbi. Nokola Sunday Nation nokwate sawa 8 nozisa ku full figure. No mutuma amanya bikunembi biweko neko simanyi fulungu. Nkututeke sawa ezi. Nkuli wana. Onolo wazade okwezimba. Onoko adi business. Social media si business ate inawe koma. Business kwa babaji kwede ko ngaba mirembe. Nengo tula kukuvuma bantu. Mbola kwa de mitwala video vuma muntu. Nemuvanga mwenenje alibano mwefide mwino gabanezi. Olia kwa de mitata mvumira gundi. Mutuvume. Mutuvume muni kwa munze muni mvako. Wasomera chi bakuwerera kuchi. Wasomera cha sana kera kumaja dikangende kunasa. Mfune wenkola. Mbelo ne masle. Kasala leka masle. Aka wikile. Echekedo genda kuwanka wanko yagala ukakasha abantu mbugwe simanyi. Mbo ayita manya na bagambe byako yagala kwa ita yisima yichuli. Webuza yichuli go kopa ya fatia. Yafa inachi nga nemotoka aja mise yajigula gwadagero jigulira yali luddawa ne wafa ina golofo bakalina obulambu ina sande zibugula gwokopa ya fatia choboso ko obuze nabi abaparadize mama madubala ne madubala mbo abantu bakwatibwe simpase mbo lololo secretary general wabwe mbo that is rubbish, that is total nonsense. Onakumula mali ruzalo limu mwaka jefuti wataina chakwagaza tuina kogana ya kusonyo ozungire ku beiro ku bondi ozungo umpugume nendo ozoize sasa wala kuyamba kogana chiwa chokawa ekiti eranga namukubira ngenda kuvuga ngende uwe chiwa tasaba busungara singa muvako naye wagenda ekabalagana no waga ne mugenda busimanyi gunde batote wani ne muwaga bagambe eshiba asobole kwera bajefu chiwa kama inti ementawe oba chiwa asobole kwera bashiba basi asobole kwawukana bali mu music industry goli ruddawa siganye yogera music industry wa a master of nachi obeya okwa music industry mwana mukola challenge za bayimbi omwezi nakuka kongo koza challenge nga 10 ngatenda so akweza mitwale ebiri ya data nayo kera kuzina zina nozinyo obutako nozinyo obuchobu nione ne obusolosolo ne webuba yeno mukola challenge netambula chenjagala okutegeza nti mufune emirimu ogwo simu n'ogwa blogging ne blogging wakuvuma yagwako oya kusibe yakuyambye ojja funa yakubuza bana nabe banywa whisky simanyi wine bali mu celebratinga baba sigade out obuziba muyina mwesigulya ku kasuku muntu waffe akuvuma lero ne musekencha kubanga long time friend mubukide mwaga muyina obuziba bwa kukopa kasuku temanyi kasuku bizibu yayisemu kasuku abaddawe ekibulinga alina emisango ngeji mumubuze bakola sabi yogera mu kamera omanye ntabaje bamutambuziza maiso za spelling zawo tajja kujja mu kamera byogera mumubuze nze bibuze nze mukwano gwe yali mfanfewe bwe twazungananga awe ekibuli naye amanyi wakwasaganya abantu nagana yetonda nakola atya amanye sente ze mumutwalidde temula katinga yakyuka era asirika gwe novuma nakola atya navuma yanafuna likes ne views noma nasumula bia ne munywa simanyi munywa biki omanyi simanyi mwengeza simanyi mwenge simanyi bika bya myenge nonywa nolaga entambyo ekikubi munange wanange oli wakabi otunda kyoli munatunda dagala ganda gwotunda ki wotegereza obulamu bwolaba muvinga oyina ekoti ya pink ne sati yo kati olutulujja kuba mukolerera mmere mwina nefe mugenda mugenza kulya mmere
nze kasuku yantwalanga kupiza boni nga tumala ko antugenda kupiza boni olya pizza eji abantu aba n'ogirangira omwezi nze kasuku yantwala kupiza boni okula kwa nasanga yo kadunga kadwa manyinga mumanyi long time friend everybody deserves in kadu yenanyiniwo nayo olya pizza boni olya pizza eji olusinyana mmere mulya n'olwogerera omwezi n'oluvumira abantu mwana n'ozimba olubuto gw'olya mmere kutula mu kubanga tewedu wami nga tolina togiguze yo nekugeza oto n'oluzimba katala n'ogenda ku mikolo gy'abantu n'obeera wawongo nga bulimu endolo ya bbi n'oteebuuza what is next, what is going on my life. Abantu amu be muvumye mugenda baffe singa nga balina obbawa emirimu mwabavuma babeetamu abagenda bawa emirimu waliyo akakazi akatunula kalina amaaso agalinga obusekereza akakalinga ekko akakalinga ebizimba bya nabaana akakazi akabi oba kacukuyo oba kantu kaavaawo akakonguziraako nekeesinisanga emu amugago yagatanyuma nekeesaanika nekawunyira awantu baawe nako bukola omulimu gumu kuvuma abantu nebaweerera abaana nebasuubira n'okuzimba ennyumba kyanaku ofaana eddagala egganda bona olifaana bona olitunda ojja kukolesabo gundi teyakolesabo neyeyita omulokole nalabye akola sita nti bwemusondere sente namwazisonze kana agenda teekayo ekivulu oyo omukazi omulala oyo yaani oyo mubi omungi yeyita mulokole wakakanda ate ayina essaba asamira mwagenze mifuuka b'ennyumba mumulaga mwepa emifuuwa nnyo nenda bazisita nti nenseka nyamba tunuulira bwe nti naye nabya nti yaddanga ku social media akuzza n'abaana n'ayogera simanyi biki n'asikina n'akola atya ne mutunuulira bwe nti nze yanoonya emirundi ng'egyo wasula moto nga yagala omwana we bwemwesula natunira omwana agwakako okuwasonza si wasula bakazi n'omwana levo ye y'abano bakanaabe kyokka yamwagaliza abasajja bagagga kiringa oyo omukazi ayesiba kusuuna bente mwamanya kye nayitamu kwesiba ku amu mufune mubuuze seeguye wa bukende katonda tugweko neddalu ng'oyo omuwala akaaba ne yeevulungula bba wange bba gwekyoto waddulimu bba wange bba na mubuuze seeguya temanyi kye nayitamu gwatamanyi yamulaba omulundi ogu yajjanga munamawulire simana yamwita seeguya yamuyita nze saamwita kye yakola n'okumufulumya bufulumya kano batwatale police trapinze omuntu era singa agenda naga ntwamulepize twali tuwedde kuba yagaana n'akaaba n'agwa wansi ne yeevulungula yatuuse wa bbaawe mu makaage era bbaawe yamuloota dda ow'ebirooto gwe bamulagira gwe katonda gwe yatanda ku nsi wuwe mumanyi kye nagwako mweffe tulabye ebintu mmwe bwe mbagamba nti saagala bukazi obwo bwe mbagamba nti saagala kayiza basobola okunjula ne makko bwenna byogera mujjagamba mumpayiriza abantu nze kye nalaba sikirabangako katonda agambe nti ali lubuto lwe gwatamanyi na saizi neyamweta yakaba amaziga neyejjusa yanalagira era tadde mukutaba naye mubuuzanga seeguyo owabukedde mwogera n'amannya